Erinnya eryange nze Nakumarian neddira Fumbe Akabbiro Kikere. Ndi muwala w'omwami Lutwama Charles atudde Emitete mu Mawogola. Era nga ndi muzzukulu w'omugenzi Walusimbi eyeebase Emitete mu Mawogola. Ku ludda olwo Omumbejja Ndagire yanzaala. Ebyobulambuzi kya muwendo era kigasse bingi ku nkulaakulana y'ennyaffe Uganda awamu ne Buganda, mu byenfuna awamu n'okuwa emirimu eri ffe abavubuka awamu n'abantu abalala. Nze nga Nnalungi w'ebyobulambuzi mu Buganda, omwaka gumberedde mulungi weewaawo, gwe mwaka gwe natikkirirwamu engula eno ya Miss Tourism Buganda. Era nga njenyumirizaamu nnyo kubanga entuusizza ku bingi bye nali sisuubira nti nsobola okutuukako. Tulina bye tukoze eby'enjawulo ate nga ne bye tuluubirirwa bingi. Tusobodde okulambula ebifo eby'enkizo mu Uganda ne mu nnyaffe Buganda, ate era nga tusuubira okutuuka wala nnyo mu guno omujja gwe tugenda okuyingiramu. Tusobodde okutuukirira ebifo eby'enjawulo nga byenkonyeeko n'okutuukirira abantu ab'enkizo mu ggwanga muno, naddala eri ebyobulambuzi n'era eri ebyo ebitukwatako era ebitusoomooza ng'abavubuka mu Uganda ate ne mu nnyaffe Buganda. Omwaka 2020 bye tusuubira okukola bingi weewaawo, era nga nsuubira okulambula amasaza ag'enjawulo omuli Ssese, omuli Buddu, omuli Mawogola gyenva, Mawokota, Bulemeezi, Busiro n'amalala weewaawo okumenya amatono naye nga ge mangi. Nsuubira okutuukirira abavubuka mu masomero, abaana abato, kubanga nnyaffe Buganda era nnyaffe Uganda etuddewo ku lw'amaanyi ag'abavubuka, ate era nga n'abaana gwe mumuli ogwaleero ate era n'enkya. Tugenda kutuukako ate ku bikuuno bye mbasuubiza okubanga mwesunga bituleeta. Tusuubira okulambula amasaza ag'enjawulo, Bannabuddo Mutulinde, Bannakyaddondo, Bannassese, Bannabulemeezi, Bannabusiro, Bannamawogola gyenva era gyenzaalwa n'abalala mwenna. Twesunga okuba nga tugenda kuggyako eri mmwe, tusobole ate okuwayaamu nga tukwataganya wamu okulaba nga tutumbula ebyobulambuzi mu nnyaffe Buganda ate ne Uganda okutwaliza wamu. Amasomero ag'enjawulo tugenda batuukirira. Abaana mmwe emunye ya leero era ey'enkya, wetutumbula ebyobulambuzi nga tuyitamu mmwe abaana naffe abavubuka, ate Uganda ejja kutinta mu byobulambuzi awamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Nga Nnalungi w'ebyobulambuzi mu Buganda, nina omulamwa ogw'okutumbula ecosystem awamu ne conservation, okusimba emiti mu bifo eby'enjawulo eyo gye muli, wansi mu byalo byammwe, ku masomero, mu makanisa, ku mizikiti, mu kereziya awamu n'ebifo ebirala byonna. Nja kusanyuka nnyo nga mukwataganye wamu naffe okuba nga ate tujja nnyaffe Buganda ku ntikko awamu ne Uganda yonna okutwaliza awamu mu byobulambuzi ate ne mu bulamu obwa bulijjo. Abavubuka mwenna gye muli, mbakubiriza okuba abeegendereza ennyo, naddala mu budde buno obwa Ssekukkulu, obwa holidays oba ate obw'amasanyu ag'ensusso nga tumalako omwaka, nga Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba era bw'atulagira nti tubeere beerinda, tubeere n'obwerinda eri siriimu nti gyali, tubeere beegendereza mu byonna bye tukola era tumanye nti siriimu aluma gyali ate atta. Twekuume tube balamu bulijjo, ate n'abanywa ku mwenge munywe n'obwegendereza, tonywa n'ovuga. Mubeere beegendereza, tugoberere amateeka agateereddwawo ebitongole eby'enjawulo, traffic police awamu n'abalala bye batulagira okukola. Tubeere beegendereza nnyo mu bulamu era tugezeeko okulaba nga
tubeera balamu bulijjo. Mbagaliza Ssekkulu ennungi era ng'era neebaza ne ssekwebaza yenna ebitongole ebitubeereddewo mu guno omwaka 2019. Neebaza Uganda Tourism Board, neebaza Miss Tourism Buganda, neebaza Miss Tourism Uganda Fraternity, neebaza Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, era ne neebaza Uganda Wildlife Authority, neebaza Uganda Wildlife Conservation Education Center, Entebbe Zoo, okutubeererawo, Uganda Museum, mwebale nnyo nnyini ddala. Nammwe abali eyo abagala okutwegattako 2020 tubaaniriza, tuli beetegefu okukolagana nammwe nga tuzza Nnyaffe Buganda ku ntikko awamu ne Buganda yennyini okuba nga tutumbula ebyobulambuzi mu Uganda yonna. Tubaagala nnyo, tusinkane nate mu 2020.